media ku Underrose Media Eugene nkwaniza olunaku era nenkwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo omukwano atannaba subscribing atambulire wamujja kuba nkuteeranga update era ng'omu ku abo abasooka ozziraba. Mu lisiti ya Isima abantu abagiriko nga bakyeyongera okutya ye full figure ya alayidde agenda kufiira ku Museveni ate ye Mufumbiro agambye Waiswa nti ye yalayira tasobola kuva mu struggle ayina okulwanyisa ekizibu ekireetera bannaabwe okufa. Wate full figure era yavuddeyo n'agoba ba YouTuber nti babi nnyo era n'abagamba tewabanga addayo mujjako interview naye nga mbe yasinze okwekokkola mwabaddemu Kakalaamu ne Hadija Kigozi. Hadija Kigozi naye tatudde amwanukudde n'amugamba nti ne video ze zonna azigyeyo ku YouTube channel ye alabe bweteekulaakulana ensonga yakumanyira CEO. Omulungi gakuteereyo video zino obeere ng'oziraba osobole okweyongera mu maaso Mukama abakuume. Muvudde byobufuzi ovota byobufuzi nga bye byamusse toyinza va ku kise muntu kubanga kitegeeza we need to cure the problem not to run away from the problem. Nze nange eriye yaŋŋambye Waiswa genda mu exile. I stand with the President Museveni forever for my life. Tewabanga YouTube addamu kunkubira essimu please. Buli YouTuber mu babastard temuddamu kukuba simu yange. That is fact. I'm serious what I'm talking. Because I know what I want. Buli YouTuber kila muntu kila nani ngoli YouTuber mbo yagala interview please leave me alone. Give me a break. Mwanda zo mutima. Mwatulaze nti muli bali bankwe. Mubayita batya? Hypocrites. Muli babi. YouTuber. Muli bannanfuusi. Bannange muli babi. Isima nafa. Njagala wategeze buli YouTuber aina video ya Isima ku mukutu gwe. Oyo hypocrites. Tayagala ngako ku Isima. Full figure njagala obubaka buno obutereke mu ssimu yo sigina kukolera live kubejja kuvaaya. Njagala obubaka buno obuteeke mu ssimu yo nga buli kiro obulabako. Okitegeera oyiga okwesonyiwa abantu. Ekisookera ddala Abannayuganda njagala obategeeza n'abagobera HK Media nti full figure videos ze ne content gwayita content ku channel yange nzideritinze lwakumanyira CEO. Jennifer Dozalevo ogiraba. Videos zo nzijjayo ku channel yange nzideritize. I mean nzisimudde. Nzisimudde ku YouTube yange lwakumanyira CEO. Full figure leeta obudagaladagala, noleeta obummonde, nolanga ow'omucere, nolanga ow'obuzigo, nozunga n'otuzigo, nozunga n'otuzizi, olangira ku channel yange. Ku channel zaffe si bwe kiri. Ate nudda kuba YouTubers n'obavuma. Kitegeeza tofumitiriza. Ajamisi yakuwa akatabo okasome ofumitirize. Naye akatabo otambula butamuzi nako wekubya nako bifaananyi. Olw'okuba oyagala omugaga akulabe nti Jennifer ali mu katabo. Ayina akatabo nangira akatabo nedda. Akatabo baakakuwa okasome ofumitirize. Kati mukyala yeeyita Katonda wa content. Njagala okukujjukiza nti videos zo nzisimudde ku YouTube yange lwakumanyira CEO. Full figure eno channel wagisangawo. Ate ngetambula bulungi. Gwe yeeyita wakabi olaba kamera ngikutunuzaamu. Kateeberezaamu. Abantu babuulira amazima ekikuluma ku channel eyo. Bw'otaaki bagambe bonna bato neesonyiwe nja kujja wano nkibagambe. Nali nkola ne Isima ng'olina obusungu. Kola ne Kaye owulira obusungu. Buli gwe nkola naye oba owulira obusungu. Kati you can't stand the fact nti Kuruthumu akikuba ku channel. Ozze wanalino ku live otandise twafiiriddwa nno kyo kisinga okunnuma. Ozze ku live weeyogeza ebintu ebitasaanira ku level gy'otuuseeko Jennifer. Okyayina amanya agatula mu live n'oyogera ebigambo bwe bityo. Ku level gy'otuuseeko. Ate ku live okubeerako abantu abakusudia. Yoyo mama Flower, yoyo auntie, yoyo full figure. Nolowooza ndowooza oli maama wansi yonna. Mukwano nze toli maama wange. Ekyokulala eno channel sigwe wagikola. Ne bwe najja Uganda nakusinkana luvannyuma nga wayiseewo n'emyezi nga n'omugenzi channel agituddeko emyezi 4.
Okitegeera? So njagala okutegeeza mukwano tino chano si ya kitaawo nawe chano ekuliisa ogirangirako n'olanga ebintu by'abantu ate n'otusaba obulango nitubukusindikira sindikira akalango ka maama gundi sindikira akalango ka jjajja gundi bannange Jennifer eno YouTube ogiyita ya kitaawo oba ogiyita ya maamawo toddamu mukwano okummanyiira nkoze n'amaanyi okulaba nga nfuuka kyendi nga naawe bw'ogamba nti toyagala muntu akumanyiira toddamu okummanyiira video zo nzijayo ku channel yange njagala ndabe mu Uganda muno bw'oba toli ku channel njagala mu Uganda ndabe bw'oba toli ku channel oba tebeerawo mbwera nojja nenkuwa transport mukwano Jennifer njagala nkutereezeemu na kino yagwa afuna transport ewa Haji Sula kubanga gwotambuza bigere okuva wali eri ekibuye okutuuka ku bondi y'omugagga so omugagga mpa ssente z'amafuta kuba nzigira mu motoka yange okitegeera so toddamu kulimba bantu manyira banene abatakumanya batakutuuka nga kabakulaba mu video zange naye nze Kigozi atuula wootuula toddamu kummanyiira Jennifer wane Kampala ekitiibwa tukiwakyewadde woba tewewa kitiibwa abantu bagenda kuwa kitiibwa mirundi emeka gyondaba nga akolera video really kiswaza nnyo naye bakuwa katabo okasome ofumintirize naye tofumintiriza katabo olebeta sinako wekubya nako bifaananyi olina YouTube channel vuma ba YouTuber kwasobola okutuula notajjayo katabo ka Hadija Misa akokufumintiriza okaina ogiina naye aje abantu wabagambako nti nakusasula kuba YouTuber bonna olina kugwa wali otutewa Ajamisi simanyanga abantu obalimba nti gwe wantwala ewa Misi nyeza okuba ndi wano nga simanyi mukwano neetwalayo alhamdulillah nze Haji namusinkana naye ne ba YouTubers abatono be watwalayo 2 3 wabakumira ku mulyango tuyagala balabe mugagga ne bakuwa ssente zaabwe nozikuba mu kishoti kino kyoyambala okola kabina nobawe emitwalo 2 Jennifer nze siri kweyo level ize siri kweyo level kati no munnange video zo nsangudde ku channel yange njagala tulabo ba channel yotegenda kubeerawo nga toliiko wabula kugamba ekigambo kimu nga sinava wano toddamu kumpisa mukamwa ako kubanze sikuyisangako mukamwa todda mukunjogerako bigambo bya swakaba manyira bano bola bana abakulaba batakutukangako so siize kuba ku level gy'otuuseeko watuukako ne wa president situukangayo naye tebwewa kitiibwa mukwano